njagala nnyo omuntu agenda okuva wano ng'onkubira nga kiri severe. Tuli bumu? Eyo oba kuli fwaro. Naye nga bino ebirala ate nze bw'onkubira n'oyagala nzije ewuwo nkujjanjabire. Bw'oba toyagala kutta ku bye ngenda kujjanjaba, don't call me. Ogwo gwe muze gwe nnina. Bwe nsanga enkoko zo nga ziguddemu obulwadde, nze gye ntuukirako gye ndala. Nzijanjabe kyenkola ki? Just not assuming. Bino si byakuteebereza. Era onagenda ngamba, "Hey, oze kutanga konze toyina magezi, lwaki tewabyekoledde?" Nanga ngamba akasajja kano tekalina magezi, konze kituufu siina, that's why I'm here. Naye nga nagenda okutuuka eyo ng'ekitta enkoko ze yali mmere. Yagenda n'agula mmere omuli koolansi nga bamulimbye nti musaayi. Naye nga zisaze amagi zonna zivuye mu byenda. Kati nze gye natuukirako gye nasala. Ate namu sirikako. Mayi musinika nnyo amannyo. Ne mulaga ebyenda ng'ekizibu kiri mu ki? Mu mmere. So tugenda kuva wano nga tumanyi okwetabulira emmere. Ove wano ng'osobola okwejjanjabira. Eddagala lino lyonna lye bamulaba batuumye wano. Made from plants. Mulimu omusiru eyankubidde. Nangamba naye kasajja gwe otuwootya eddagala eriwunya liringa ng'eriva mu toyi. Ne mugamba naye gwe amagezi go oba baakuzaalira wa? Honestly okuwunya likola ki? Naye ekirireetera okuwunya ingredients ze tulikolamu geritera okukola ki? Ne mugamba nti wali olwaddeko oli musiru bagambye sirwala. Konze njagala ofune capsules omusimulule owulire ekirimu. Ate kanziremu mbagambe kino mmwe abali mu living agriculture toddayo okumira capsule yonna nga togisimuludde. Toddayo okusimulula okumira capsule yonna nga togisimuludde. Batandise okupaakingamu bupatikozi bw'ebyuma. Ogula ddagala naye nga wetta. Kati oli we yaŋŋambidde mbwe eddagala nditwale mu National Drug Authority ebikebere namugambye tolina magezi. Capsules ezijja muno nga byuma. Baali bakitutteko okukinoonyerezaako. Kati bino mbikolera wa? Wano. So we need to be vigilant. Si buli ekijja muno nti kituufu gye tuli. Wanje? Nerikutawaanya. Nga kale ekyuse. Gye likoma okuwangaala n'okuzitowa. Ate gye likoma okuwangaala n'okuleekaana. Naye nga lino ekitone ennyo emyaka emeka? No, kala terinaako side effect yonna. Naye ng'ebimu ku birireetera okuwunya ennyo mulimu ekigagi, mulimu rosemary, mulimu galiki. Kati ebintu ebyo ebibiri bw'obigatta n'osooka obikuumira ennaku ezi bireekaana. So ekyo ekyokuwuna kwayo ekyo mutakitwala ng'ekizibu. Aye nga simanyi oba lyali likukoledde. Sinziira empanga gy'ozijje. Ate bwe tuba tunaateekamu empanga tuzijja ku faamu emu. Naye bw'onoogyewo n'ogyayo 5, n'ogenda ewa Hajati n'ogyayo 3, n'ogenda ewa n'ogyayo 4, zijja kwetta. That's why tugamba nti bw'oba onoofuna empanga, funa empanga okuva ku faamu etya. Ziba zeemanyi tezirwana. Nanti buyina amalala tebuyina kyakkola. Kati oba obulye butunde. No, ekibuleetera okulwana I think
ennyumba eyinza okuba ntono. 2 nga ne emmere yennyini nayo ntono. 3 nga woziwangaaliza, they are just idle, zirina kwekuba. Kyabakazi si issue, kyabakazi si issue. Ate kakati bwe babanga zaazaalibwawo kati bano oli mu buko bw'obugyemu bwonna obulye tuteekemu enda tezigenda kulwana. Wangi kyaki kati birimu ebintu bisatu. 1 ennyumba ye eri etya? Zifuluma. Anti wateekawo akatimba ebweru ne zifuluma. Kati njagala ompaashiwale nti bwe zifuluma tezirina bye zirya bweru. Lindako maama, bwe ziba zirya zimala kugamba jangu olabye tugenda okulya. Gundi gwe kati wano bw'olabanga ekyo ekizibu kizze, n'olabanga ekizibu kizze, sooka ozikuumireko mu nnyumba wiiki nnamba nga ziri ku treatment. Naye buli lw'onajjanjaba nga zimala ne zifuluma ebweru, maama ngenda kuba mupumbaavu atategeera nti nkola bye simanyi. Mukulu munnaffe gwe ow'e Kenya, can you tell us how do you treat yours? The medicine you get from Daffin. And if and it works. And when they get any sickness, I put them 1 week in the mouth for 3 days. Mama, okiwulire kyakobye? Omuwulire? Okiwulidde kyagambye olwo lubadde lusoga nti ndi musoga. Akugambye ye nga ye. Kati gwe bw'olaba nga tugenda tugamba nti if sickness persists, consult. Kati gwe ziweere for 3 days. Okiwulire? Aye ng'olina okubona nti buli lw'ogiwa obulezi they should be indoor. Si bweru. Kati oli yangambye enkoko zino z'olaba zezijanjabye ziganye okuwona coccidiosis, afuuse coccidiosis. Ne mubuuza okikola otya? Anzite ebweru ne zigenda zinywa ku mazzi ne zoota ne ku musana. Konze gwe kirwadde naye so si ze ndwadde. Eyo nvuddeyo. Wangi okola kutya? No. Lino, it is not affected with the temperature. Except that, nti lyanga akadomola kazimba muuko regarding the ingredients we make from. Kuba there is that garlic, there is ginger, there is hot pepper. Bwe lifuna ebbugumu ennyo kazimba lissa. So what you do is simply open, that pressure goes out, then you recover. 2, lino, as you see it here, teririna side effect n'abantu. Olw'ensonga tulikola mu plant ze bakolamu eddagala gwe lyomira. Bwe tugamba aloe vera kigaji, bwe tugamba garlic kigaji, bwe tugamba tisonia kimyula. Kati gw'ojja ddiraba nga bwe ndikutemu bwe ng'oggyeko ekyokuwunya kiri
naye sirina side effect yonna gye nfuna. Okiwulidde? Ne bw'oba nti enkoko ogijjanjabye n'olaba nga egaanye okutereera mu budde bwo bw'oyagala etereere, gisala ogirye. Toyina side effect gy'ogenda kufuna ekitali ku chemical medicine. Medically eddagala ly'okubya enkoko lyo nga zzungu oba ekisolo kyonna, it must take 21 days nga tonnagisala. But who can bear and fulfill that? By the way, nze kambagambe ekintu kino, abamu bajja kusigala nga bankyawa, naye nga the honest is, ekisinze ennyo okutulwaza kansa, oli agenda n'afuuyira ente against the ticks ku makya, naye ng'ente gy'afuuyidde olw'eggulo agenda gikama, afuuyidde na butwa obutta enkwa, nekomawo akawungezi n'atandika okukama. Biri byakamye eddagala liri lisigalako ku nnywanto kuno. Oyina amala nagamba bampaga agakyali fresh, agakava mu kibeere. Do you see where we are? That's why nti obuzibu bwe tulina, ojanjaba ente. Now you are the one. Olina ente eyo ogijjanjabye egaanye. N'olaba nga honest erabika tejja kuwona. What you do, you sell it off. Ne bagisala. Naye ng'eddagala lye baagikubye ennaku 2 emabega, birira mwerere. Buli agenda okulya ku nte eno, 5 to 10 years, expect cancer. That's my concern. Kati embeera eno yonna, ngenda ne ngamba abantu nti, I'm not fighting against the chemical medicine, but the administration is my concern. Teriyo veterinary office okujjako abange asobola okugamba omuntu nti bwe tujjanjaba ente, gongamba nti tetwetaaga kugisala nga tewannayita weeks 3. Ente bw'ogikuba eddagala nga itizinjekite bw'oba kunywa lika mu kibeere, bw'oba bagikama toddayo kugikama. Naye ani asobola okukola ekyo? That's why tukyalina obuzibu bunene. Naye ng'ekimu ku kibuuzo ky'ombuuzizza, lino teryetaaga firiigi. Naye bwe libeera weribeera n'olaba nga akadomola kano keepise, open it, empewo eyeeyite, recover it, put it anywhere you want. Kaakati kino abalabeko episode ketukyasembyeyo okuteekayo nga mbayigiriza engeri y'okugema, nabalaze kiki kyekiri. Naye ng'abamu bwe tutandika okugema, tugenda otandika okugema nga vaccine yayonoonese dda. Eddagala lino nga bwe tuliraba, eno mumbwa, eno ki? Gwe bw'oba oli wano ng'olinamu ekifo ku maaso, jangu nkutonyezeeko kati. Jangu ndikutonyezeeko kati. Ojja sooka okaabe okumala eddakiika nga mmeka? Werinaggwerako ng'olaba bulungi, kitegeeza nti ekikwatagana ku mabwa ku maaso, it works on that. Gwe bw'oba ng'olubuto olukuzimba ng'olina enfaana n'enjoka, just nywako obusaanikira buno bubiri nga ggwe. Ate bagambe nti kirina obuzibu. Lwaki? Nzira mu kyamuganda ekyaŋŋambye nti kitegeeza kiyinza okukola buli kimu. There are 54 plants. Lwaki twakigatta? Tuleme kwekwasa nti olwaleero bwe ngula lya Newcastle ate enkya ngenda engula ery'omusujja. That's the only difference we have. Tukiraba. But still ugwenga gwe kyeritajjanjaba kimu kyokka buko. Kuba mu bantu, nze bwe nzaala mu muwala wange omwana, mujja ne tufumba amatooka ag'eminwe ne tuteekamu obutiko, ne tuteekamu n'entungo ne tutaddeemu munnyo, amatooka ag'eminwe,
ne mutugamba tweyambule tuzinenga bwe tulinnya mu mmere. Nkyalemereddwa okwambula enkoko zino ebyoya nzikubire mu ngalo nti muzine mulinnye mu mmere obuko bukole ki? The only solution is to separate them at 3 months. Awo obuko tuba tubugobye. Tukwataganye. Kati mu kino kyonna lino number 1 mu kugema Newcastle. It is aloe vera. Ne tugattamu n'ebirala. Kano mukikwatagana mu kujjanjaba malekisi. It is called tajiri. Butanga. Ako tekamanyi mukikwatagana ne malekisi, it is a disease. That one. Malex. Kati ekizibu oli wanzikiriza ki? What religion? You don't have. I wish you had. Because if I'm a Muslim, I believe in a Nabi whom I never saw. And I accept him. It's like accepting Jesus. Ani yamulabako mufe wano. Balina omukisa abakkiriza nga tebakoze eki? Kati mukirabyeko. That's why nkugamba nti if it comes to swine fever, I'm a Muslim, naye eddagala ly'embiizi nalizuula. Onule me. N'okwewaana neewaana entambula nga nninnya buti. Oli n'ayogera ne mugamba kola baba n'abajega mbuzi bafaako. Believe in me. What concerns Malex, it is no problem to live in agriculture. As swine fever. Nina abasukka mu mutwalo benzijanjabidde swine fever mu Mbiizi. Naye nga ndi musiraamu. Kati bino ebimu bye tugamba nti tetukkiriza. You should start believing in Africans and most likely Ugandans. We are researchers. Ate Mukama mwebaza nti kati ndi mwana mwetaanu. At 45, je neeyongera okukaddiwa to discover. Ebyo bye mugamba mbu kansa tawona. Ffe eddagala twatandise okulikolako. Era abaakalikozesaako there is a report nti batandise okuwona kansa. Sukaali be twakajjanjaba abatandise okuleeta omunnyo bangi. Okigamba abaana bagamba nti ani ayogedde? Yaani mbu Luigare nti abo abasoga bwe batyo. Alabika tanaweza 45. Balowooza twogera bya buki? Bya busiru. But the hard fact is our coming out is to show the community that you were empowered and minimize the chemicals we are using in treating our birds and animals. The good thing is that last time I saw one of the directors of the National Drug Authority, they are substandard. Not substandard, but twagala nnyo ebyalayisi. Nze eddagala bwe nali nkyali muzungu, saba Mukama Katonda ansaasire. Mu be najjanjabiranga bonna enkoko n'ebisolo nga nkozesa ddagala zungu. Nina be natta nga simanyi. Kuba bwe namalanga okujjanjaba ne bazisala ne bazirya. Broiler nga broiler ogikuba eddagala nga ya weeks 2. Mu wiiki ey'okusatu naye banga ezitowa kilo 1 n'ekitundu. Ddagala lye balya. Eya ulembera bumera nga Mukama Katonda nsonyiwa mu ekyo. But once I discovered this, ennaanansi yokka ye multivitamin oba vitamin gy'owa enkoko zo oba ebisolo byo ne byongera ku quality y'amata n'enkumbiika y'enkoko. Just pineapple. Kigambo nagamba bwe yogambye eki tetosinika mannyo kyemmaze sikiddamu.
Now, mu bino byonna, you will believe after seeing. Nze njagala onfunireyo enkoko ezi. And if even it comes, for those ones which you see that they have started dying of Newcastle, sampling only 3. If it takes 5 minutes nga tennafa, mpereze emitwalo 5 kuba nja kubanze wonyeza. At all levels. If it is swine fever in these animals here, and they have started changing colors, give it 20 meals if they are younger ones, 50 meals of 1 month, 100 meals of 3 months to 4. The mature one, 200 meals, only once. And if it doesn't die in 5 minutes, mpereze emitwalo 2. That's the terms and condition. And spraying what? As for the piggery or chicken? No, the plants. For instance, Now these plants which are used in making the medicine, there are 3 types. do you grow them yourself? Or I grow them, and some we buy, and some come from Karamoja. how do you determine that? It is only central here where we are used to spraying the grass. It is only here. You always have the TV shows. Have you ever seen in the northern there when they have the sprayer spraying the grass? Or western? How often have you ever seen people spraying grass that they want to plant? And it is not that everywhere I buy. Now, muleke tukwate empola. It is lindako, mulindeko, tugende empola. Kati ekizibu ekiriwo kiri kimu. Njagala tusooke twebuuze. Ye wa mu northern ayagala kuŋŋamba nti aba northern bonna basprayinga oba they don't spray. Do you want to tell me that the whole northern, because my first wife is from Gulu, and my internship for medical clinical officer, I did it in Gulu. If it comes to Gulu as Gulu, I know it. And the one you are seeing passing here, that tall one, is my son from there. And if it comes to looking for these plants, we have terms and conditions. Are you getting me? So, in the west, in the eastern, there are some who are still deaf, whom you tell that you don't need to spray the grass to dry. But still, we have the herbicide from plants we use for spraying grass, and it dries. Kati bino byonna ffe tuli mu byamalala ffe awo twabuukawo. That's the reason why nti lino eddagala lye tugamba nti ffe tulikola, we know where to get. Si buli muntu nti atuwa. As I said it before, nti nze muno mu Kampala muno, si buli wamu nti ndyawo. Because I know the outcomes. Mu bino byenkola, nammwe muno mwennyini mwe tuli, mulimu abazze nga bazze kulaba kyenjogera oba kituufu. Tutambula ffenna. Kati nze tunoonya, how do we help the lay people on the ground? Oli yangambye nti, how can you tell us that plants can become vaccines? Konze, don't show me your ignorance. Because every vaccine or every medicine is from plants. You see, Newcastle, it is a virus. Konze, where did it originate? They did not give me the answer. Sirimu nga sirimu okujja. Bagata amayute. Ne bagata measles. Ne bagata embiro. Ne bagata TB.
ebyo byonna ne babigatta ne babikolamu HIV AIDS. Mwabalaba firimu ya Venoni, firimu zonna ze mulaba ku TV ziba zirina ze biranga. Noono COVID gwe twalaba twali ffe twamulaba dda era nga tumusuubira. Era nze I was not so surprised okubanga mulabye. Abamu tunyumirwa firimu kuseka busesi naye nga time zibaba balina bibalanga. Kati fogamba nti we should make this research. We know the reason why we are doing it. That's as why mbagamba nti it is not every capsule nti jimirenga namba. Why? Bano abeeru banoonya tutta tusaanyaawo ate tuwagira byabwe. You cannot treat an animal using their medicine. You slaughter it when it's seeing and eats it. You may ask yourself, lwaki tebabiri?